abasomesa abakulira abayizi okuva mu yunivasite z'enjawulo n'abakulira ekibiina ky'NRM omumwandika wa NRM Rozi Namayanja Nseruku agambye nti ensisinkano n'abayizi egendereddwamu okumanyisa enkola y'ekibiina kya NRM kwetambulira okukoleramu n'abavubuka okutaasa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ekibiina ekitalina nkola n'ensimbu kwekitambulira, ekitalina misingi ekivuga, ekibiina ekyo abakulembeze baakyo basobola okubula nga tebalina kampasi. Abayizi basomeseddwa abakugu ab'enjawulo okubadde Meja General Samuel Kavumango n'akuutira abavubuka okwetegera ebiseera by'omu maaso wamu n'okula nga bategese okusobola okutuuka ku buwanguzi. Omusomo gw'owadde abayizi asinze kwesigama ku byakwerinda era n'abakuutira okuwala obuvuyo. Those who are confusing you that we have this, that's when you come rich. I will be very stressful. Yakulira aba NRM bakirire Professor Peter Mbaguma agambye nti abavubuka si beetegefu nga banabuzi babuze ebintu ebingi ekintu kyeyogeddeko kijja kubaza mu buddo olw'obwavu n'ebbula y'emirimu. Abakuumiza nti NRM yakuyamba abavubuka nga yita mu kuteekawo emirimu. Erese training, skills, emyoga byonna ebirese kati tumanyi nti obaddamu ne beeyongera ekisanja ne tubawo ekisanja ebintu ng'ebyo bijja kugenda mu maaso. Ate munna NRM Mike Mawanda era omubaka akikiregera Eastern Parliament akupye olukuŋŋaana gagadde mu kabuga k'Entuuha mwayitidde bonna abakwatidde ekibiina ky'NRM bendira okutongoza okwenja akalulu. Mawanda ategeeza nti ekibiina ky'NRM bagoberera amateeka agasibwa akakiiko ak'ebyokulonda. Asabye okumulwa ne President Museveni asobole okubakolera bibasoomooza. Byenyingiza enguudo n'amasanyalaze ate gavumenti byasuubiza NRM byesuubiza nti bweba efunye ekisanja ekirala ejja kubitereeza. Abantu nga bakulembeddwa mu Jafali basajja balaba ssente ba DCI Bushenyi boogedde ebaagala gavumenti okubakolerako. Nkubiza gavumenti central government okutuwa essente ezisingako tufune amafuta agamala kole enguudo z'abantu Eyongere security mu byalo nga kyetwandibadde twetaaga nnyo improvement mu masomero. Ne ssente wa NRM Bushenyi Alhaji Hassan basajja balaba neyakubye olukuŋŋaana mwayitidde banna NRM makage mu kibuga ekyaka mwatongoleza kampeyini ez'okwenyiza pulezidenti akalulu. Ategeeza nga bwayolekedde okugera ne bannayafuzi bonna abeesimye okuba namunigina Bushenyi okuva mu lwokaano balekere abakwadde NRM bendera. Fenna tuli ba movement naye omuntu bwafunamu akantu katono nga yeefuula nti opposition nga kyetugenda okukola twogereze nabo obuntu bwe balina obuzibuzibu tubaze muki movement. Omulukogo gumu omubaka Amateeka Magafa akwadde NRM bendera y'Igala West ategeeza nga bwe yali mupipa wabula bwati n'avaayo ndaba lwaki abakulembera ekibiina baagala okumuboola. Tariho NRM enkomba, tariho ekizi kasita waayemala kuyikiriza ng'oyo wa NRM. Njoli Tinalugwa nedda Mbawizire bakusakidde eggulu eno Lwawokedde TV. Nga tukyali era mu buufu obw'ebyobufuzi waliwo ebibiina 6 ebitaddewo enkolagana n'ekibiina ki NRM ng'ebula wiiki 3 zokka tugende mu kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja. Bagamba nti ekibiina kya NRM kibalabyemu obusobozi obwongera okufuga eggwanga lyaffe. Waliwo ebibiina ebyenjawulo ebyesoodde okugatta ku NRM nga bagamba nti bagala kunyweza ebituukiddwako. Ebibiina biri 6 nga kuliko People's United Movement, National Peasant Party, Green Partisan Party, Liberal Democratic Party, Revolutionary Party zaako ne Society for Peace and Development. Bano bakulembeddwa mu Ssentongo Muzafalo nga bagamba nti basize okwesulayo okulimbulula obulimba n'enzira ebamidde mu kampeyini. Emyaka 35 mu history y'eggwanga myaka mitono ino. Emyaka egy'emabega gyonna wabaddewo obutebenkevu mu ggwanga. Ensonga zibawa kwe kusomesa Pulezidenti Museveni okunyweza ebyo ebituukiddwako. Alwanye nnyo ku byenjigiriza okuva mu primary tuuka ku university. Mutambuze ideologies zammwe ez'ebibiina by'obufuzi naye as of now muri ready okunoonyeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni obulungi. Basimina amakanda ku nsonga y'okusakira ebibiina byabwe gye boogeddako nti neatera okusonjoolwa. Omukolo gwetabyeko ne RDC Masaka Hamani Ssentongo n'alabudde abavubuka bategese okukola efujjo ddala ku bakazi. Bino bye nalaba wano tujja kubangula
ojja kwambula maama wo obanga bwe yabadde ateera ku mati yafuna olugoye obwakkala gyayagala omwambule. Yo mbaka Joseph Gonzaga Sewungu asitudde ebikonge by'ekibiina kya National Unity Platform n'abitwala mu kalungu West mugatireko amaanyi mu kumusagulirako akalulu akanamuwanguza olunaku omwaka ogujja. Sewungu akunganize ne bannabavuga ku bifo by'obukulembeze bw'enjawulo balabe engeri gye banaakawangulamu. Amalwaliro amasomero buli kimu kyononese ekalungu. Mulwanirira akalulu ka Sewungu bannakalungu. Mu baasupreme mbadde omulimu Edi Yawe yeegayirire bannakalungu okulonda muto we Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti awaleetera enkulaakulana ey'omugondo. Mukkirize omusajja ava eggomba kikwate munaki. Yamyuka pulezidenti w'NUP mu Buganda era omubaka w'ekibuga eky'Masaka Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayagala n'okukyeddiza yakuliddemu banna NUP okuli Dr. Bedi Bwanika omuganda tiyavuganya ekimanya kabonera. Bano bonna bamusagulidde akalulu. Sewungu abakasiza nti NUP ng'eduumira Kyagulanyi egenda kweza lweyo mu kalongo. Dipi nagibeeramu nagiwumuza olw'embeera gye yali. Nengenda ku malaalo ga Sewungu nengakoonako nemugamba nze ngenze kununula ggwanga. Ate omukyala yeesiimye ku Lord Mayor Nobira Nagayise Mpala asabye gavumenti okudduukira abavubuka n'ebikozesebwa ga kapito kibayamba okugenda maaso n'okukola ebyemikono. Nabira agambye nti ekirwadde kya COVID-19 okussa abantu yagenda mu maaso n'okwongera amaanyi mu kukwasaganyizako abaana abavubuka kw'ossa n'abakyala emirimu gy'omutwe basobole okufuna ku ssente. Tusaba ne gavumenti etuyigireko ekyokulowooza twafunye ssente bwezi tukole research. Ssente zennyini bwe muba ne programs eziri mu bantu eyo eba research mwe mufune abantu bye mulina okukola. Abyogedde alambula ekibiina kya Arms Round Africa Foundation yakitandika abasangi b'amakindi okulaba nga abaana abavubuka kw'ossa n'abavubuka babako bye bayiga ebyemikono. Abazadde n'abaana bano be bazanna bbira olw'omulimu gwakoze. Osobola okujjana ku Arms Around Africa nasaba ne bakukkiriza omwana ne bamuyigiriza ebyokuyiga eby'omukono. Bwe tugendako mu nsike y'ebyemizannyo omupiira wakati wa KCCA eya Uganda ne AS Kigali eya Rwanda mu mpaka za CAF Confederation Cup teguzanyiddwa olw'abazannyi ba KCCA FC okusangibwa nga tebawera olwa COVID-19. Kati AS Kigali eweereddwa goolo 2 nga ng'ogw'okuddingana gujja kuba lugogo nga KCCA FC yeetaaga buwanguzi bwa goolo 3 ku bwereere okuyitawo. Bo abaaliko abaddusi b'eggwanga nga kati bawangalira mu ggwanga eri Amerika badduukiridde abatendesi b'omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga n'ensimbi enkalu obukadde 4 okusobola okubayisa mu nnaku zino enkulu. Halira Lubi yakiikiridde bannenge enteekateeka eneesiima abatendesi b'emisinde ebadde ku kitebe ky'omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation mu Kampala. Ensimbi obukadde 4 n'ekitundu eziweereddwa abatendesi okuyita mu Ssekukkulu zikwasiddwa. Muhammad Abdulanga yakiikiridde abatendesi nga basiimye okujjukira emirimu gye bakola. One of us suggested that, hey, since our coaches, it has been a tough year for everybody worldwide, and one of our members suggested, why don't we collect something, then we nominate random coaches whom you think that mentored us both field and off field to see how we can give them just a little thing of appreciation. It was just something that we just suggested and took just less than maybe probably just 1 week. Kino kye bakoze kino kyolwaleero nakyo tukisiimye nnyo kubanga ku luno ate bazze kudda lw'aba coaches abantu ababatendeka abantu ababayamba ne babeera nga kye bali ate kiri nnyo okujjukira omuntu ng'akyali mulamu. Abantu abasinga bakujjukira ng'omaze okukola ki basiima okoze ki ogenze. Abaaliko abaddusi b'eggwanga nga kati bawangalira mu ggwanga lya Amerika okutuuka okusiima abatendesi b'emisinde kati abaliwo kiddiridde okufa kwe yaliko omutendesi w'emisinde. Peter Okoti Omoni nga yagenze okufa nga yamyuka pulezidenti w'emisinde mu ggwanga Dominic Otukyet. By almost exactly 2 seconds and he's still smiling.
ago gegavudde mu nsiko ebyemizannyo era njagala kusibulira wano n'amawulire agabuutikidde naye nkujjukiza nti ku ssaawa 4 tuba n'amawulire agataliiko nfuufu ne ku 10 akatonyeze 5 obukedde fama radio embuutikizi tubeera n'agawano nawagawali ku ssaawa 2 ez'ekiro nze Ismail Nsubuga mbadde ne mulungi mmeba atakumira mpeera addemu atusinkanye nga tuli balamu. Mukusanyuka mu mbeera yonna tubadde bumu nga tussa kimu kati tubaagaliza Move it Christmas ey'essanyu n'omwaka omujja gube gwa mirembe nga tulabise bulungi ffenna kulwa Move it products tujagulize wamu era nga Move it family amazalibwa malungi n'omwaka ogw'emirembe. Think twice, be wise and make choice so sweet. Wow, get to the top, grab your choice and share love. Make that move, don't try to stop. Grab it, you're lucky, you're happy, you happy, smile like a puppy like an hour. Come, if I take it, I'm gonna win this race. So this is a and a boss and no choice. Wow. Canon. Soda. Think twice. Canon Soda, a product of Canon Investments Limited. Ku Super 3 leero osobola okunya jackpot ezaddala ate nga nyangu okuwangula otuuka ku miliyoni 10 mu dakiika 10 buli lunaku era osasulwe ku simu yombagirawo kusiba omukisa okuwangula miliyoni 3 sande no ku Super Jackpot Uga *185 *333# ku Airtel oba *165 *333# ku MTN. Mungizamu enamba zo 3 namukisa ozeeko BTV samusete kuva ku siringi 10 okutuuka ku siringi emitwalo 5. Obukodyo mu kusenya amannyo nga bukutuusibwako Daba Herbal Toothpaste. Okusenya okutuufu kutwala eddakiika ezitaka wansi wa 2. Weewala ebyokunywa ebirimu asidi nga soda n'omubisi gw'ebibala. Asidi abeera mu mmere agonza amannyo n'agaleetamu ebituli oluusi embeera esajjuka amannyo ne galiibwa ebiwuka okutuuka wansi mu bibuno. Ebyokya ku Bukedde TV nga biwagidde. Nze omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi kati tusiŋŋanibwa Natete ku bitala opposite ku Kyambuka ku Makaaya. Ambajjanjabe gavumenti erima kyerimpa balige yankoona. Whatever you do in life, our job is to fuel you. Heal water, purity, nothing less. Mystic Hair Collections tukola obuviri bw'abakyala obuli ku mutindo tebwekwata buwangazi ate ku bbeeyi esoboka busange mu maduuka gonna okwetoola eggwanga ne ku Jumia. Nokuse gw'omanyidde ennaku nokuse gw'ombolera ekintu gw'ofumba emmere gye ndya n'empulira ng'ewooma kati ngenda kukola atya ddala nokuse gw'ontegeera simanyi naye kale Mukama mulungi babanga mwami we yakkiriza okutwala Toza nkole ntya kyokufumba emmere tikufumba mmere weena wabuli kimu olowooza mmere afaayo. In fact mu bufunze kankobe nti n'eki kati omusaada gw'embeera enoonya omwagaana ng'alina gwali kukuba empiso oba ti n'ekyo ng'alina